Olunaku olwokuna ennaku z'omwezi nga 3 obudde bwakedde kubeera bwa bwonkenke naddala mu kitundu eky'Eggaba nga Okello Onyum Christopher aleetebwa mu kye wali badde oyita olutuula olw'akamalirizo okuwulira omusango bagumusinga oba tegumusinga ogw'okutta abaana 4 mu kitundu eky'Eggaba. Abantu baakedde kubeera bangi nga beemebedde ku kkubo era obugombe ne buteekebwako obwakadenge bwe batyo bonna nga baagala okubeera nga balaba biki ebigenda mu maaso. Okello bw'atyo n'aleetebwa. Abantu baakwatiridde ku ggeeti omusango bwe guwulirirwa naye nga bangi nnyo tebakkiriziddwa kubeera nga bayingira olw'ensonga nti twakitegeddeko nti kaadi ze baali baabawa okubeera nti bazikozesa nga gate pass omusango guno abaaweebwa kaadi bekikwatibwako naddala ku nsonga eyo abamu ba relatives baabo abaana baabwe abattibwa tebakkiriziddwa kubeera nga bayingira olw'ensonga bagamba nti omuyaga ogwakunta lumu gutikkule ttenti Okello bamuggyewo n'omulamuzi basooke kkooti eyimiriremu mujjukira bulungi nnyo kubanga sizoni ebadde ya nkuba nga enkuba efudimba nti kaadi zaabagwako era kino kyategeezeddwa court registrar omwami Samuel Twakire nti abantu bangi nnyo babadde basigaddibwa bweru nga tebayingidde kkooti nga baagala interveninge alabe ng'ensonga eyo ekolwako bw'atyo n'asuubiza nti agenda kuba akitunulamu. Kakati bw'etyo kkooti yagenze mu maaso muganda wange Okello omulamuzi n'asalawo n'agamba nti emisango gyonna gimusse mu vvi. Kati mu kumenyeramenyeramu ku biki ebyabaddeyo kuba twagala ensonga eno tugizingezingeko akawunvu n'akagga kenkuleetedde kati Christopher Okello Onyem ku myaka 39 era nga ono yazaalibwa wano Uganda naye nga munnansi wa America bw'atyo munnange emisango gimusse mu vvi. Ali guilty okutta abaana 4 ku daycare mu ntandikwa y'omwezi guno ogwokuna bwe tukuba amabega wano mu kibuga Kampala. Kakati munnange oluvannyuma lw'akaseera nga tutolontoka mu musango guno mu mobile high court sessions zibadde ziwererako ddala kumpi buli kaseera nga awozesebwa singa emisango gyali gikwasaganyizibwa bwe gityo oba oli awo twandibadde tetuba na misango kubeera eyo nti gyalegama eyo backlog. Naye munnange kino kikwasaganyiziddwa ensonga y'Okello ekwasaganyiziddwa kuba General Museveni yagamba bagikwasaganyize ku venue wenyini abaana bwe battibwa. Kale Gaba Community Church bwe tubadde mu Gaba Parish Makindye Division si wala nnyo n'okuvaawo abaana bwe battibwa. Kwegamba kkooti ebadde tetuula wennyini abaana bwe battibwa ku sayiti wabula nti ebadde mu kifo kye kimu kkooti bwe badde etuula. Kakati munnange omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka lunaku lwakuna mwezi gwakuna nnaku z'omwezi 30 bw'atyo munnange yagusalidde Okello ku counts zonna ez'okutta abaana 4. Kakati munnange abaana bano jjukira abaafa bonna nga abattibwa bonna babadde baali wansi wa myaka 3. Ryan Odeke, Keisha, Agano Roth, Otim
okukosa Gideon Etuke ne Ignatius Seruyange. Kakati abaana bano abana, ku baana bano abana basatu baali balenzi, omu yekka nga ye muwala era nga muganda wange omusajja yabatugga ebyambe n'abasala ensingo. Kigamba okuba nti yasala bataano naye omu yasaba yivenga. Kakati munnange Leke yeeno esangibwa Gaba Church Community era nga ennaku 11 nga twakava mu kikangabwa ekyo Okello bw'atyo yatandika okubeera ng'asimbibwa maaso g'omulamuzi mu kkooti, yatandika okubeera nga etuula n'abeera ng'alina okubeera nga avunaanibwa yeewozaako ku kutta kw'abaana bano abana, ali guilty oba tali guilty. Kakati ono yapulidinga not guilty, yagamba omusango tagumanyi. Munnange wansi w'amateeka ga Uganda Penal Code Act ekibonerezo eky'okutta twogera ku murder, ekibonerezo kiyinza kuba kyakufa oba kukusiba mayisa. Kakati munnange ewatali kubuusabuusa kwonna beyond reasonable doubt nga tutemaatema ingredients eza elements of murder, munnange jjukira nti waliwo murder ne manslaughter. Murder kwe kutta ng'ogenderedde era nga mu bulagajjavu bwo osazeewo gundi kamutte. Kati bwetwogera ku manslaughter ate okwo kuba kutta naye mu butali bugenderevu oba oli awo ng'okakiddwa olw'ensonga emu oba endala. Kakati twogera ku murder, kitegeeza nti oludda oluwaabi nga lulina okubeera nga luleeta obujulizi obutalekaamu kakunkuna kwonna nti abaana bano waliwo abantu abattibwa. Ekisooka balina okukakasa nti nga babadde balina okubeera nga bakakasa nti waliwo abantu abattibwa era nga okuttibwa kwabwe munnange kikolwa kimenya mateeka. Yenna eyakikola kitegeeza nti alina okubeera nga omukono ogw'amateeka gumukwatako. Kakati era nga gwe bavunaana alina okubeera nga akakasibwa, balina okukakasa oludda oluwaabi lulina okukakasa nti oyo gwe baleese kati ng'Okello Onyum, kitegeeza nti balina okukakasa nti yeenyigira mu kutta era nti nno ekikolwa kyali kya ttima, yakigenderera. Kakati munnange nga bwe bo baloopa murder, kati tuli ku manslaughter, tuli ku murder, gwe musango gw'obadde guvunaanibwa Okello. Kati munnange omulamuzi Komuhangi bw'atyo n'ategeeza nti oludda oluwaabi lwaleeta obujulizi okuva mu postmortem report ey'abasawo nga bakebedde emirambo gy'abaana bano era nga gino postmortem eno reports zaakolebwa Dr. Abdul Katongole owa City Mortuary eyakondakitinga autopsies zino. Kakati n'akakasa nti kituufu okufa kwaliwo. Munnange abazadde ab'abaana bano abattibwa ne ba staff members babiri ab'essomero erya Dekeya ne caretaker okussa ne coordinator bonna bwe batyo baalabikako mu kkooti okubeera nga bakakasa nti kituufu abaana bano battibwa. Kakati munnange omulamuzi n'ategeeza n'agamba nti abaalabako n'amaaso gaabwe n'ebisago abaana bye baafuna ebyasangibwa ku mibiri gyabwe byonna byayongera okubeera nga bikakasa nti bye byavaako abaana bano okufa era ekikolwa kyali kimenya mateeka. Kakati olwo nga tugenda ku kwenyigira mu kutta okwa Okello. Kati Komuhangi yagambye nti ye yennyini avunaanibwa Okello Onyum
teyeegaana kutta, ekisooka teyeegaana kutta abaana bano. Era ekyo ne kiba kikwatagana bulungi nnyo n'obujulizi oludda oluwaabi bwe lwaleeta nti Okello ye kennyini nnyini yeenyigira mu kikolwa kino eky'okutta. Era nga byonna bikwatagana bulungi nnyo ne ripooti eyaleetebwa Scene of Crime Officers, CCTV cameras footage, ebifaananyi bye twafuna ebya CCTV camera wamu ne DNA analysis reports, byonna nga bikwatagana bulungi nnyo kuba n'Okello kennyini teyeegaanako kutta. Kakati munnange abaana bano abaali batasobola kubeera nga beerwanako, munnange batiimu tiimu yonna kiba kitegeeza nti ey'abalamuzi bw'etunulamu mu nsonga eno, omulamuza Kawuka aguli mitambo nabali abalala bonna jury etuula ewuliriza, bonna munnange baagusalidde Okello nti ddala gumusinga. Musana, Rachel, Aino Mugisha, okusa ne Mariam, Topista, Cholija, bonna bwe batyo baategeezezza omulamuzi nti ttiimu eya Chief of Staff, ttiimu eya Chief State Attorney Muwanga okusa ne Anna Kiza, bonna baabadde bakakasizza nti Okello omusango guno ogw'okutta abaana bano abana gumukka mu vvi. Kati bano bwe batyo baanokoddeyo ne bagamba nti ba medical expert reports ezaava mu ba medical experts, bujulizi obulaga nti Okello yali mu mbeera ey'obwongo bw'okubeera nti bwali bukola bulungi nnyo, stable mental state, mu kiseera we yaddiza omusango ogwo, emisango egyo gy'okutta abaana abo. Era abaatunula mu nsonga eno abaagikubamu tooki bwe batyo nga beesigama ku bifaananyi ebyava ku kamera, CCTV camera, bagamba nti ne data ow'amasimu amasimu ge yakuba, records ze balina, call data records, n'obujulizi okuva mu daycare staff, abakozi b'oku daycare gye yattira abaana, byonna muganda nga bamaze okubeera nga babitunulamu. Kakati olwo ne bakonkuludinga olwo batuuka ku kyenkomerero nti kitegeeza nti Okello okusinziira ku bujulizi bw'oludda oluwaabi nti tebukoma kubeera nti obujulizi bwe baleese bumuteeka buteesi ku crime scene nti yaliwo mu kifo we battira abaana bano, naye kennyini nnyini yabwenyigiramu. Kakati munnange omulamuzi Kawuka kati mu nsala ye lunaku lwakuna bw'atuuka Muhangi yagambye nti kkooti bw'ekyo nekkaanya ng'emaze okukwera nga ekwatagana ne ba assessors, abakubi ba ttooki mu nsonga eno, nti kituufu omuntu avunaanibwa mu musango guno kituufu yaguzza, emisango gino egy'okutta abaana abana yagizza. Kakati munnange bwe tugenda ku element ey'okuna eya malice, omulamuzi ettima kitegeeza nti omulamuzi wano bw'atyo yakakasiza n'agamba nti talabawooko mental element issue ejjiraawo, tewaliiwo kuyinza kuleeteramu kyakubeera nti Okello yali tali mu mbeera ye, nti yali avuddeko waya nga teziriiko, kubanga tewaliiwo bukakafu
bukakasa nsonga eyo nti ddala mu butuufu tewaliwo direct evidence nti Okello mu kaseera ako yali taliiko, yali avuddeko, kyentegeeza nti yali mulalu. Naye n'agamba nti nno nti bino bw'obitunuulira osobola obbijja mu nsonda ez'enjawulo, kugamba ebintu ebisobola okubeera nga bikiwa omuzinzi ekyo bisobola okuva mu nsonda ez'enjawulo, omuli kugamba okukakasa ensonga nti ddala ddala ono yali si mulalu, kye yali akola yali akitegeera. Osobola n'okolayo ebintu eby'enjawulo okusobola okukakasa ensonga nti ddala yali si mulalu, bye yakola yali abitegeera. Kisooka mbu ekika eky'ebissi kye yakozesa, ekitundu ky'omubiri Okello kye yasalawo okubeera nga asala oba afumita. Bw'otunuulira ensala gye yasalamu abaana bano n'ebisago bye baafuna, era nti nga bw'otunuulira avunaanibwa Okello engeri gye yeeyisaamu nga tannaba kubeera nga agenda okutta, ne mu kutta kwennyini n'oluvannyuma ng'amaze okutta, byonna bw'obitunuulira byonna bireetera okubeera nti tewaliiwo evidensi nti ono yali tategeera kyakola. Kakati era omukyalo ono n'agamba omulamuzi, tuli ku mulamuzi Kawuka, agamba nti oludda oluwaabe nti lwaleeta obujulizi okuva mu ba staff members babiri abadde Care, era bano ne bawa obujulizi nti baalaba Okello kennyininyini nga yeenyigira mu kutta mu bukambwe obw'amaanyi, n'asala abaana ensingo nga tali alina okwejjusa abaana bana, n'akambe owokutaano yasavayivinga. Ku makya nnaku zomwezi zaali 2 mwezi gwa Kuna. Kati munnange omulamuzi Komuhangi era bw'atyo n'ajuliza obujulizi okuva eri scene of crime officers nti ebifaananyi bye baafuna nga biraga engeri gye yasanjagamu abaana bano. Agamba nti akambe ke yakozesa okusala abaana bano baakafuna, era nti mu kukafuna byonna byonna ebikakwatako nga birinkinga bulungi, bikwatagana bulungi nnyo n'omuntu gwe bavunaana. Kakati bw'atyo n'atugamba mu bigambo by'omulamuzi nti okusinziira ku bujulizi obwo waggulu nga bw'atunnyonnyodde nti bumala bumaze okubeera nga bukakasa nti kyali kikolwa kya ttima, era agamba nti nga ekikolwa ekyo obanga bwonna obujulizi obwo mu kikolwa ekyo bulaga nti munnange ono Okello tasobola kubeera nga abuuka omusango gw'okubeera nti yasanjaga abaana bano abaali batasobola kubeera nga beerwanako, innocent babies, n'asala ensongo zaabwe ng'alinga asala embuzi oba ente, enkoko. N'agamba nti mu ngeri efaanaganako bw'etyo munnange ng'akikola teyeesiseemu yadde n'akamu, era ng'alaga kyakola akimanyi. Omusango gumukka mu vvi. Kakati ku lunaku olwa Monday defense team, jjukira nti twali ku final overall submissions lunaku lwa Monday nga bawaayo ebisembayo. Ttiimu ewolereza Onyom ekulirwa Richard Kumbuga ne Sarah Awero, bano bagamba nti Okello yali mulwadde, nti alina ekirwadde ekya schizophrenia. Bagamba nti buno bulwadde bwa mental disorder, omuntu aba
avaavaako era nga bo beesigamu okubeera nti nno yandibadde abeera acquitted, baali badde omusango bagumuggyako nga tavunaanibwa. Kati ku mbuga bw'atyo yeesigama ku mateeka Penal Code Act provisions ng'agamba nti omuntu bw'abeeranga nti omuntu yenna amateeka gaba tegamukwatako abeera tavunaanibwa singa mu kaseera ako waba yaddiza omusango ogwo asangibwa nga yalina obulwadde obw'omutwe ng'omutwe gwe mulwadde. Era ku mbuga bw'atyo nga bw'atutegeeza okubanga nti omuntu bw'asangibwa nga tategeera bulungi oba nga mulalu mu kaseera ako nga waliwo obukakafu, omusango amateeka gaba tegamukwatako. Naye nti mu kirayiro ky'ataakuba unsworn testimony wiiki ewedde, Okello yagamba kkooti nti yali alina akaseera k'ayitamu akazibu ennyo okuva mu January paka mu mwezi gw'okusatu, nti yali tali mu mbeera ya bulamu, omutwe gwe nga tegukola bulungi nnyo. Naye jjukira teyakuba kirayiro ku ekyo. Kati no wano nze ndaba nti balooya bano aba gavumenti be baamuwa waliwo ebintu bye bataateekako ssira naddala mu kunoonyereza nti oba obujulizi bubeewo, era ndowooza omusango Okello gulina okuba nga gukola ki, gumusinga, kubanga balooya ebintu bye baali badde basimbako essira okuba nti Okello abeera acquitted ndaba byonna baabibuuka, era omulamuzi agamba nti awo tewaliwo bujulizi. Kati bwe kiba nti ddala ono yali agwako eddalu ng'etteeka liraga bwe lityo, kitegeeza nti laazima abadde alina okuba nga omusango tegukola ki, tegumusinga. Nze bwentyo bwe nkiraba, kubanga bwe kiba nti ekituufu yagwako ku ddalu, bano bagamba nti mu kaseera ako yali ategeera, nabo ndaba tebabaawo nabo kakafu bulaga nti yali ategeera. Ekyo bwentyo bwe nkiraba. Naye bwe kiba nti ddala bagamba nti tewaliwo bujulizi bulaga nti yali mulalu ate nga waliwo obukakafu obulaga nti yaliko omulalu, nga bagamba naye obukakafu tebwaleeteddwa mu kkooti, ekyo kiralamuuko. Naye kakati munnange Okello era yawa obujulizi ng'agamba nti abadde alina abantu abamunoonya abamuli obubi era ku nsonga za ssente, ekintu ekyamuleeta okubeera nti yeekweka, abadde mu kwekweka, era n'agamba nti yatuukako n'okwagala okubba bbanka, n'atuuka n'okwagala okubeera nga alumya famire ya muganda we, brother we. Okello teyeegaana kutta baana bano, teyakyegaanako, naye bw'atyo yategeeza nti teyakikola mu bugenderevu. N'agamba nti waaliwo embeera eyamuleetera okubeera nga akola ekyo kye yakola April mwezi ogw'okuna 2. Kakati munnange ku bajulizi abana Okello be yali alina 2 bokka be bajja mu kkooti, abalala tebasobola kubeera nga bafunika n'essimu ze baawaayo, omuli ne ye munnaasi wa America omu, okubeera nti zaali teziriiko, 2 be bajja. Kakati munnange omulamuzi mu kuwa ensala ye Komuhangi yagambye nti Okello nti yalemereddwa okunnyonnyola, okukakasa mu kunnyonnyola embeera gy'ayogerako, circumstances z'ayogerako ezaamuleetera okubeera nga akola kye yakola okutta abaana bano. Era n'agamba nti teyasobola na kubeera nti identifyinga obanga annyonnyola abo baayogerako mikwano gye abaali bamutiisatiisa. Kakati defense team abawolereza omukulu ku mbuga n'omukyala oli bwe babadde bawolereza Okello, bo baali basinze kubeera nga beesigama ku kye bayita insanity defense, kwegamba
okubeera nga beesiba ku kubeera nti Okello we yakolera omusango ogwo yali mulalu obanga mulwadde omutwe, kubanga omuntu yenna avunaanibwa bw'abeera nga ali mu mbeera eyo eya insanity, kiba munnange tekimukwatako butereevu ku ekyo ky'aba akoze, naye ate buba buvunaanyizibwa bwabwe ye nga ye oba avunaanibwa okubeera nga akakasa nti ddala kituufu abadde mulwadde ng'alinawo condition mu kiseera ekyo gye yali ayitamu we yaddiza omusango ogwo. Kakati ngezaako kutemeratemeramu mu nsonga eno, naye nga omulamuzi bw'atyo nga alina okubeera nga ate apima mu nsonga zino nti oba omuntu avunaanibwa mu kiseera ekyo yalina ekirwadde kye yali ayitamu ekyamuleetera okubeera nti waya zivaako mu kaseera ako, era nti ekirwadde ekyo kyamuleetera okubeera nti kimusinga amaanyi n'abeera nga tategeera bye yali akola, nti oba yali amanyi oba yali tamanyi nti bye yali akola byali bikyamu. Kati omulamuzi ng'alina okumanya yali amanyi yali tamanyi, gamba ng'alina okutunuulira embeera ezo nga bwe nzigambye essatuko okusinziira ku biki be baba babeera bamunnyonnyodde nti ono mulalu, yagwako eddalu, yakola atya, byonna byonna babireese mu kkooti. Kati omulamuzi alina okubeera ng'abitunulamu asobole okubeera nga awa ensala ye. Kati Komuhangi yagamba nti mu kutunuulira bino byonna byonna nti Okello ye mujulizi yekka yali asobola okubeera nga yeewaako obujulizi ku mbeera ye ey'omuntu okubeera nti mulwadde mu kaseera we yattira abaana, nti yali taliiko. Kati bwe toliiko oyinza okubeerako obujulizi otya? Kakati bw'atyo ng'agamba nti Okello ekintu ky'ataakola teyayita bazadde be biological parents, teyaba involvinga mu nsonga eno ate nga we bali balamu, okujja okumuwaako obujulizi nti bannange oyo kiri bwe kiti ne bwe kiti, teyabaleeta tutuneyo tubalabiddeko ab'eŋŋanda ze, kubanga baali badde bajja ne bannyonnyola nti ono twamutwalako e Butabika emyaka 6 egiyise ng'Okello bw'akola ki bwe tubitegedde bwe yabadde atunnyonnyola nti tewali muntu weewaabwe yajja kunnyonnyola nsonga eyo, ne bazadde be abamuzaalira ddala we bali naye tebaalabikako, tebalabiseeko. Kakati omulamuzi n'agamba nti defense oba chance endala Okello gye yali badde asitaaninga kyali badde diminished responsibility. Kino kiba kikendeezaako ku kibonero ku musango okubeera ogwa murder ne gubeera nga gulabwa nga manslaughter, kwegamba nti ogwa murder gwe gukutta ng'ogenderedde, manslaughter kwe kubeera nti oyinawo ekyakukaka tewatta mu bugenderevu. Kakati nti embeera eyo Okello chance gye yali alina okubeera kubanga yali badde atunuulira nti obwongo bwali bukola mu kaseera ako, omulamuzi ng'alina okubeera ng'akitunuulira. Kakati ye omulamuzi agamba nti tewaliwo bukakafu bulaga nti Okello alina ekirwadde eky'omutwe, nti condition yokka gye baajogerako eya sickle cell, obulwadde bwa sickle cell. Kati ye omulamuzi agamba nti nno medical expert Dr. Roger Agenda owa CKIHK nti ono ye yakebera Okello yamwekizamininga mu citizenship process, n'akakasa n'agamba nti sickle cell, obulwadde bwa sickle cell nti buno tebuleetawo muntu kugwa ddalu. N'agamba naye nti buyinza okubeera ensonga oba oliawo omuntu okubeera nti avaako singa aba ayita mu bulumi obw'amaanyi n'okusinziira ku ddagala ly'abaamira ery'amaanyi busobola okumuviirako okubeera nga avaako ku katundu, kugamba okwekyawa, naye si bulwadde bwa sickle cell nti busuula omuntu eddalu.
ng'obulwadde. Kakati nti dokita era naawe obujulizi n'agamba nti Okello teyalagawo symptoms bubonero bwonna bulaga nti alina mental disability ng'amukolako examination teyalagawo bubonero bwonna bulaga nti nno omusajja ono tategeera mulalu. Kakati era kkooti n'egoba argument eya eddagala kugamba ey'okuba nti nno ono abadde amira eddagala lya diclofenac, waliwo gye baligabita diclofenac, lino lyasangibwa na Okello mu kaseera ako we yakwatibwa, nga bagamba nti eddagala era zino ziba sedatives. I think diclofenac liba ddagala buwike butono bukola nga pain killers bwe butyo, sedatives. Kakati eno sedative eya diclofenac bagamba nti lyeddagala lyamusangibwa nalyo mu kaseera ako, naye n'agamba nti eryo teririnaawo kakwate konna na mental illness na bulwadde bwa mutwe nti oba mulalu nti lyali limuyambako okubeera nti nno likwatagana n'obulamu nti bw'alimira limukakkanya omutwe okubeera nti tatabuka. Terina kakwate. Kakati nga asinziira ku ebyo waggulu byonna bw'atyo ng'agamba nti oludda oluwolereza Okello kati okwesiba ku ekyo ekya diminished responsibility, agamba nti kiba kitegeeza tebasobola kubeera nga bakyesibako nti ono bye yakola byonna yali abikola lwakubanga yali avuddeko. N'agamba nti munnange oludda oluwaabe ate ne luwongera okubeera nga buleeta obujulizi obulaga nti mu kiseera kyonna omuntu omuwawaabirwa yali ategeera bulungi nnyo era nga byakola byonna abitegeera. Oludda oluwaabi so nga ate bali kiri kye baagala okwesibako ekya diminished responsibility tebasobodde kuleeta bukakafu bulaga nti ddala ono yali mulalu. Kati Okello bw'atyo n'asangibwa kati mu kumunoonyerezako bagamba nti baasanga online nga yasobola okubeera nga anoonya emmotoka ey'okupangisa mbu ku online bye baasanga ku mutimbagano gwe ku accounts ze mbu nga anoonya amasomero g'abaana abato aganoonyerezaako, anoonya kampani ezipangisa emmotoka, anoonya amasomero g'abaana abato. Kakati mbu nga ono era still abadde ng'asaakinga ku buvidiyo oba ba IS abatujju aba ISIS bwe bateekayo nga basalako abantu emitwe. Munnange ne batandika okubeera nga bamubuusabuusa kubanga yanoonya abapangisa emmotoka ng'abanoonya, amasomero g'abaana abato aganonyerezaako, obutambi bw'abatujju aba ISIS nabwo ng'abadde abunoonyerezaako nga basalako abantu emitwe. Omulamuzi yatugamba. Kakati bw'atyo omulamuzi n'akonkuludinga n'agamba nti Okello yali amanyi bulungi nnyo. Kati omulamuzi kati asamarayizinga byonna amaze obitunulamu atugamba nti Okello yali amanyi bulungi nnyo era yali mu control y'ebyo bye yali akola okutta, era n'agamba nti oludda oluwaabi lwaleese obujulizi obukakasa nti ddala mu butuufu byonna bye yakola bwali butemu bugenderere era yajja okutemula ng'akigenderedde. Kati bw'atyo n'amaliriza ng'atugamba nti emisango gyonna gye mukka mu vvi Okello. Kkooti bw'etyo n'erabika nga ya adjourns. Kitegeeza nti tulindiridde ate batuwe
batubuulire nti ono ekibonerezo kiri bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti, agenda ku kalabba, asibwa mayisa. Ebyo muganda wange birinde mu mboozi yaffe eneddako. Ne gwe ky'obamanya nti emisango gyonna egy'okutta bano abaana abana gyonna omulamuzi Kawuka yakakasiza n'agamba gyonna Okello gimukka mu vvi newankubadde nga ye yayeegaana, naye teyeegaanako kutta baana nti bonna kye babadde beesibako kyakubeera nti ono oludda oluwolereza Okello nti mulwadde era omutwe gwe tegukola bulungi, avaako. Omulamuzi n'agamba nti obujulizi bubalemye okubeera nga buleetebwa, obujulizi bubalemye okubeera nga buleetebwa okakasa ekyo. Bw'atyo n'amusalira nti emisango gyonna gimukka mu vvi. Kale n'olw'ensonga emunnange tulindiridde, tetumanya bayinza okuga nti bajulidde bakoze batya, byonna bisoboka. Oga nti nedda bajulidde, Okello kati baleese ebbaluwa entuufu ziizino, Butabika kati mutaka bwe beereese ebbaluwa nga bano baagirina mu kkooti, kati te bazadde ba Okello baali balina okubeerawo okukakasa ekyo nakyo nti waliwo ebibuuzo bye neebuuza ti omulamuzi Butabika baleese ebbaluwa bamaze okupuruvinga, kubanga singa bazadde ba Okello bajja ne bagamba nti omwana waffe mulwadde oba yali mulalu, bajja babuuza nti mmwe mubifuna kuva nti mmwe abaamukebera oba era balina kugamba nti twamutwala e Butabika ne bakakasa nti muki mulalu. Bwe bayinza okubensuubira. Kakati kyonna kye kiri, nze ensala y'omulamuzi n'empolereza eyaba omukulu oli ani ku mbuga, kubanga bonna ba gavumenti, lwaki baalemereddwa okubeera nga bakakasa nti ono abadde tali mentally stable era agendako e Butabika? Lwaki baalemereddwa okweta obujulizi obwo ate nga kyangu nnyo okubeera nga babuleeta, okubeera nga balekawo ruumu ey'okubeera nga omulamuzi agamba nti tewaliwo obujulizi bukakasa nti ono yali mulalu? Siwolereza Okello nti yalyoka natta abaana, naye nsuubira okuba nga nabali baalekawo balemeddwa okukizositinga nti badde tebamuwolereza ffule, babadde bamurepresente nga burepresente ezikututwaliriza. Naye nze okusinziira ku bye babadde boogera, bw'abanga ebbaluwa yazifuna okuva e Butabika ng'etteeka bwe ligamba, kiba kitegeeza nti tewayinza kulemwa kubaawo bukakafu bulaga, kubanga eddwaliro ery'e Butabika abaamuwa ebbaluwa ezo bo baali tebasobola kubaleeta mu kkooti kukakasa nti ono twamulinako bwe tuti ne bwe tuti. Kuba Okello yali yagamba nti kuva mu mwezi ogwa January paka Maachi abalina obuzibu, n'atubuulira n'ebbanga lye yagenderako e Butabika. Siraba nti bizibu ebyo okufuna bw'obanga olwoyo owolereza omuntu, kati nga tolimu ka buntu just gweowolereza muntu okuva mu kkomera, kubanga tulabye nga bakanyamunyugwa ne bonna babafiirako kubawolereza. Kati awo we sinnategeera nzo nga munnange ekikulu eky'okutta abaana Okello bw'abeera nga bw'agweddwa latta bussi, era naffe tuba tetumwetaaga. Bw'abanga ddala kituufu yatta nga ye yatta, tuba tetumwetaaga. Bamusibe amayisa ge oba ekirala kyonna, kubanga munnange eddalu bw'oligwa ng'oligwira ku kutta abaana b'abendi nakyo kirala nnyo 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 nnyo, kiba kitegeeza ate tunaakuleko ttebameka.